Saudi Arabia. Everybody say you guys, nina amawulire amalungi. Kakati Mwami Rasul, omanyi ye mutegesi we Saudi Arabia eyo, yonna okwetulula. Ankubira ngamba Becky, njagala ojje Saudi Arabia. Ennaku z'omwezi nga 12 olunaku lw'enkya ngenda kubeera Jeddah. Ennaku z'omwezi nga 13 ngenda kubeera Dammam. Ennaku z'omwezi nga 14 ngenda kubeera Riyadh. Bannange kati essaawa zino nsimbula. Munaye bwe yabiŋŋamba, laba omwami wange wamproposinga nga mmeka nga 5. Kati omwami wange n'aŋŋamba naye baby. Nkupropose ate otambule weka n'agamba nsasulire n'abaana. Boys, you're going! Surprise! Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Thank you. You guys, Professor yasasulidde abaana bagende. N'agamba bwe nnamala performance zange ezo zonna ng'abatwalako emekka bagenda kwata ku gundi. Ku umra. Simanyi labika. Era essaawa yonna bano bagenda kuba bahaji. Ne bano baba bahaji. Guys, we are so excited and I want to thank you, Daddy. Thank you so much. Ne Mukulu Rasul we Saudi Arabia. Mwembi, you did a very great job. Thank you so much, my love. So, Daddy yangambye specifically ekintu kye tugendako bakiyita proposal vacation. Like when you're ngaba mazo proposinga mba mugenda ku vacation, so jendagako, so propose a vacation, like yeah, propose a vacation. So nanya ba mwali mubise, but it's fine. I mean, that's life. Oh. Nyabo.